nendokoka bw'osoma 5:5-5:6 Allah agamba Qur'an Karim Allah agamba bano abasajja bagenda mu jjana agenda bawa embeerera naye nze kasita namanya nti kuno ku nsi obadde ne bajjabo basatu ate mu jjana ogenda kubeera ne bajjabo 7 sooka olinde batusomere otuzeewo mama mikulirawo 5:5-5:6 tuseewo ese agamba bw'ati agamba muli baamu muso ejjana abakyala embeerera olaba w'abasajja bakyala mbeerera abakyala embeerera ab'amaaso amakakkamu ab'amaaso amanene amakkakkamu ab'amabeere ag'ekigo abatakutangako omusajja yenna abatalabangako omusajja yenna wadde amageege weebale nnyo lekeraawo taata wange Masennya. mu jjana baseeka bagenda bateerayo abakyala embeerera 7 ate wulira kino mu jjana wanyina zona hadisa agina nange ejina wano osobola ogibikula naye olw'obudde wagenda kubaayo paviliyoni nga paviliyoni eyo eriko fuuti 6 naye buli nsonda abasajja bano bagendagendanga mu kasonda ako beesanyusenga n'abakazi abali awo ng'abalala tebabalaba bamale mu jjana bwe bava mu nsonda endala bagende ne mu ndala n'olwekyo abakyala abasiraamu mu jjana tebalinayo mugabo okuggyako bagenda kwongerwako bakyala kyova olaba nze bwe nategeera ekyo nendokoka n'enzira eri Yesu Kristo. Dawa TV Uganda kwoli tukwaniriza gwe wenna tugoberera yonna gy'osinzidde okutulaba omanyi omu yagamba nti lamma sakata ahlul haqqi ala albatil dhannu ahla albatil annahum ala alhaqqi abannannyini mazima kasita basirika ku bulimba obugenda mu maaso bano abali ku bulimba balowooza nti be bali ku mazima nga bwe kiri nti Dawa TV twewaayo kwanukula obulimba omukyalo ye bamuyita Jaira era agambye yali musiraamu kyesikakasa bulungi baseeka banaatubuulira atandise agamba ndowooza seeka tuneeyanjula nga tumaliriza atandise agamba nti bw'abanga Allah w'abasiraamu ali feya omusajja Allah yamuwa ebitundu by'ekyama 4 seeka Sematimba kantandike naawe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatugoberera ku Dawa TV Uganda tukomyewo nate omulimu gwaffe gwegwo nsaba Allah agutuweemu empeera atusiime ku nsi nga tutuuse ne mu maki ne mu maaso ge Allahumma amin. Avunaana Allah obukubanga oba oli awo tali feya naye ekigambo feya kisinziira wokikozeseza. Omuzungu omu yawandiika kitabo n'agamba nti in everything buli kintu kyonna there is dictatorship, waliwo okudictatinga, waliwo obwannakyemalira. N'agamba nti naawe ekyokulabirako nti if you are employed, singa obeera nga oli mukozi oweereddwa omulimu then your salary is increased, omusaala gwo ne gulinnyisibwa without having demanded for it. Ng'ate togusabye. Do you say there is dictatorship or you just rejoice? Ogamba nti waliwo bwannakyemalira oba osanyuka busanyusi. Kati ono mukamaawo akwongeza omusaala nga togusabye olewa dictating nti kikusaanira. Kwegamba alabye ekisinga obulungi gy'oli. Kati ekisinga obulungi kufa abasajja Allah subhanahu wa ta'ala watu yakiraba mu ssuula ey'okuna aya ey'okusatu. N'agamba atya? Agamba bw'ati essula yakuna aya egenda kubeera yakusatu egamba bw'eti nti wa in khiftum alla tuqsitu bwe mubanga motidde obutenkanyankanya wakati w'abamulekwa muwasa abakazi abalala abo ababeera babasanyusizza mu bakyala ow'ababiri n'ow'abasatu n'ow'abana naye bwe mubanga mutidde obutenkanyankanya wakati w'abangi olwo mulina kuwasa omu yekka. Kati ekigambo ky'okuwasa kibeera nti Allah yatudictatingira ekitusingirako buki kubanga ye yamanyi ebitonde bye ne lwaki yatuteeka kuki ku nsi n'omukyala amanyi lwaki yamuteeka kuki ku nsi. Ntegerekese bulungi tuli ffenna seeka. Kati ekyateekesawo omusajja abeere nga wasa omukazi asukka ku omu olidde lwaki Allah yamanya ye kyanoonya
ensi eno gye yatonda yagitondera abantu nga omusajja wanaawasa musajja omu ku omu wajja kubeerawo abakazi abatalina baki abafikidde kubanga yamanyi nti buli nsi yonna teriyo basajja nga benkana n'abakazi population y'abakyala eri high teri nsi yonna nkiddamu teri nsi yonna nga abasajja benkana n'abaki n'abakazi teri nsi yonna nga abasajja basinga baki abakazi obungi wabula buli nsi yonna Uganda inclusive abakyala be basinga obungi bakyala be basinga obungi kati singa buli musajja agenda najjako omwomu wagenda kufika kubeerawo kiki abo tubakolere ki kati Katonda yali amanyi kye yatonda tumuvunaana buba bukendeevu bw'amagezi go okulowooza nti yali kiki teyali fair kati ate bw'okireeterako Allah tukugamba nti era oba totegedde lwaki ne sayidi eri gyekiri tegerekese bulungi bino ngenda kubisamalayizinga lwaki kubanga wosoma mu lubereberye gye tuli byennyini otuuseeyo kati ntandikidde ku taata w'abakkiriza taata tabeeranko jjajja tugenze ku taata w'abakkiriza tabeeranko jjajja bulijjo manyi jjajja ekyo nakisomesako wano tuwaliiwo oli ogenzeeko wali sayidi wali naye nakisomesa wano neŋŋamba osoma luberebere 17:4 Katonda agamba Ibulayimu nti olibeera kitaawe w'amawanga maki so si jjajja w'amawanga amangi ne tujja mu Yokaana 8:37 nga ne Yesu akinyweza nti mubeera nga taata Ibulayimu ye taata wammwe mwandikoze kino nakino ne tujja mu baluwa za Pawulo omusajja asinga okubeera controversial n'awandiika mu Bagalatiya essula 3:7 n'agamba nti buli ayima mu kukkiriza taata we yaani Ibulayimu ne tujja mu Quran mu ssula eya 22 aya 7:8 n'agamba nti millata abikum Ibrahim nti muli kuki ku musingi ku ddiini yata kitammwe Ibrahim tabeeranko jjajja seka tugende ku taata w'abakkiriza Ibrahim yalina ebitundu by'ekyama 3 kubanga yawasa basatu luberebere 11:19 yawasa Saala awo tetugenda kusoma olw'obudde gyogenda okunsomera ezi 2 kubanga kiri kimanyiddwa sayidi ne sayidi nsomera 16:4-5 lubereberye 16:4 n'ayingira eri Agali naye n'aba olubuto tandikira ku lwokusatu Saala mukazi wa Ibulayimu n'atwala Agali mu Misiri ndoza tukubya ejjinja limu n'ebinyonyi biki bibiri muka Ibulayimu Saala tumulabye kati akutte Agali omuzaana amuwabbaawo okumuwasa kirira Ibulayimu bwe yali yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi y'e Kanani n'amuwa Ibulayimu musajja we okuba mukazi we n'ayingira eri Agali naye n'aba olubuto okuba muki mukazi we si ensonga okuba muki mukazi we akulinako obuvunaanyizibwa yakugaba oyo yali muzaana waani wa Saala so si waani wa Ibulayimu kati oli yamwinako obuvunaanyizibwa Allah kyagamba mu suratu Nisaa 25 n'agamba nti fankihuhunna biidhni ahlihinna era teyaleeta bazadde yaleeta balina buvunaanyizibwa ku muntu oyo omuzadde asobola okuba nga taliiwo kati abazadde b'omuzaana bandibajjeewa kati biidhni ahlihinna abamulinako obuvunaanyizibwa wano yali Saala n'amugaba okuba muki mukazi we soma lubereberye 25 lubereberye agamba bw'ati awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula omulabye oyo kati wakumeka wakusatu kati Ibulayimu yalina ebitundu 3 okusinziira ku Jaira Ibulayimu yalina ebitundu by'ekyama 3 kati genda mu lubereberye 3 otandikire okulusooka agamba bw'ati Laakeri bwe yalaba nga tazaalira Yakobo baana Laakeri n'akwatibwa obujja muganda we n'agamba Yakobo odi mpa abaana oba tompe naafa n'obusungu bwa Yakobo ne bubukira Laakeri n'ayogera nti nze ndi mu kifo kya Katonda eyakumma ebibala by'olubuto n'ayogera nti laba omuzaana wange Bbiira yingira gy'ali alyoka azaalire ku maviivi gange era nange nfune abaana mu ye n'amuwa Bbiira omuzaana we okumuwasa kati olwo alina babeka
awasiza owokubiri kirira Yakobo n'ayingira gy'ali Biira n'aba olubuto n'azaala Yakobo omwana ow'obulenzi Laakiri n'ayogera nti Katonda ansalidde omusango era mpulidde eddoboozi lyange Biira omuzaana wa Laakeri n'aba olubuto nate n'azaala Yakobo omwana ow'obulenzi owokubiri Laakeri n'ayogera nti megganye ne muganda wange okumeggana okw'amaanyi era mmezze n'amutuuma erinnya lye Nafutaali Leeya ono nno wakusatu oli abadde Laakeri Biira namba 2 Leeya namba 3 kati namba 3 Leeya bwe yalaba ng'alekeddaawo okuzaala n'addira Zirupa omuzaana we n'amuwa Yakobo okumuwasa bameka abo bana kati Yakobo yalina ebitundu by'abasajja bina Yakobo yalina ebitundu byali bina ntegerekesa bulungi tutambulira ku ndowooza yo gyetukuba kati ntegerekesa bulungi kirira nange mukyabalamuzi ekyabalamuzi ogituuseemu mwendi ekyabalamuzi ligenda kusoma essula ya 8 asatu lugamba bwe lute era Gideyoni yalina batabani be be yazaala abaava mu ntumbwe ze 7 kubanga yawasa abakazi bangi abo kati kitegeeza nti ono Gideyoni yalina ebitundu by'abasajja bingi ebyabasajja ebyobusajja yalina ebitundu by'obusajja bingi yalina ebitundu by'ekyama bingi kuba yawasa abakazi bangi kiriza ngendeke waseka kazi omukyala avunaanye Allah ng'agamba tali feya bw'abanga ali feya abasiraamu yabawa ebitundu by'ekyama bingi lwaki muwasa abakyala abasukka kw'omu tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala jalla ekyengera ky'obusira amin olw'ensonga yatugamba mu Qur'ani afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fahuwa ala nur min rabbi nti Allah gwayanjuliza ekifuba kye n'akiyingizamu obusiraamu abeera ku kitangaala okuva eri Mukama n'atugamba fawailun lilqasiyati qulubuhum an dhikrillah Allahu akbar okiwulira eri abantu nga jjo emitima gyabwe gyakaluba nga mayinja nga n'owomusomera ekituufu tagenda kukikkiriza ayafukahuna era n'okufumiitiriza tebafumiitiriza oba okiraba kati abantu abafaanagana bwe batyo tutuuka ekiseera ne bafuuka embaawo ne tusomesizaako abalala tuli ku lubaawo kati abo lubaawo kigamba yebala okubyogera ensi kati ketegera ife omuntu waaba ayogera ku jjana alina okukimanya nti ejjana kyekifo ekyokwesiimirwamu kino ekyokuwasa kino kyayogerako eryo lyo tteeka nkola ya mulezi waffe Allah tabaraka wa ta'ala yatulagira tuwase era nateekerako n'omuwendo ogw'abakyala gwe tulina okukola ki okuwasa gwe tulina okukomako era ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye n'atukubiriza okuwasa n'atugamba nti abantu abalina enkola ey'obwafaadha tibo tebawasa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nze mpasa n'okufumbiza nkola ki nfumbiza kiba kitegeeza nti ife sunna y'okuwasa eyo ya mu buki kati ono jeira ensonga gyayogerako ey'okuwasa abakyala abangi sekase matimba jjunnyonnyodde basaagala ate kugiddamu kiba kitegeeza nti ekyo kyo ensonga etegeerekese eri waadihu bulungi nnyo buli kimu kitegeeka nti waliwo ensonga lwaki tuwasa abakyala abasukka mu omu era n'abatali basiraamu ekyo bakimanyi bulungi lwakuba ekigambo sijja kiyisa ku Daawa TV kwa wano tukozesa hikima nti eri ababaliga alina omukyala ew'ewaka n'abaliga emabbali eyo era abaliga akimanyi nti abanange obusiraamu bwali bwatuta naye wageza n'akyogera mu lujjudde naye nga balina etteeka eribasibira ku omu tebalirina beenoonyeza byabwe ne Yesu Kristo wanaakoma wagenda kuwasa aba Yesu akomawo kuwasa Yesu mu bimukomyawo akomawo kuwasa agenda kukoma waawase nga Haji Yakobo bw'akoze
kwa Yesu teyamanyako bufumbo bufaanagana butya buwooma butya ankubadde mu kkanisa abantu bawoowa buli kaseera bakoppa nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Yesu akomawo atuukirize omulembe guno gw'ekibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emisuso gyago era naye agenda kuwasa kati ebyokusukka mu bakyala ne Yesu naye agenda kujja awasa abasukka mu oyo agambye yali musiraamu ekyamujja mu busiraamu kumugattako si kumugattako waliwo we bayita abajega wanje naye omuntu obeera ng'oli mujega oyogera statement eraga nti kituufu oli mujega okwongerako ng'olaba nti kyekiyinza okugundi omuntu omuyivu yetafumba namujja pulezidenti w'e Tanzania afumba ne bakyala bannaaba Suhuru bamuyitani eyo yennyini oyo omukyala tetugenda kuleeta abasingako awo tuyinza n'okuleeta n'abamu baminisita muno mu ggwanga lino nga bafumba ne bannaabwe bajja baabwe abasukkamu abo naye tebalekaawo ddiini zaabwe naye tebalekaawo buvunaanyizibwa tebalekaawo ddiini zaabwe kati oyo bwali bujega ye ansa naye nga n'ekyobujega tukitadde wabbali Seka abuuzizza tibalina etteeka eribagamba okuwasa omu tebalirina teriyo tteeka nga gyeriri tugenda netusoma mu Bakolinso essuula 7 olunyiriri olusooka netwandibale tusubira nti etteeka olikoze eki werivudde naye tugenda okutuuka mu lunyiriri olw'omukaaga ng'ate lukijjawo kiri ekyawaggulu siteekateeka oba okiraba naye ebyo mbyogera nga nze nzikiriza bukkiriza so siteekateeka owedde kati ekyandibadde ng'ekijja nti kyekyandibadde kibawaliriza naye siteeka tugenda tuddeyo eri mu luberebe mu kyamateeka 21 essula ya 21 15 tulaba Katonda nga atandika okwoga ku bigambo by'okuwasa yeeyogera ku bameka ku babiri ebyokuwasa bino tebiva ku jjajjaffe Adamu kubanga bagamba nti yamukolera omu y'ensonga lwaki bawasa omu kati obuzibu okuwasa kuli mu kyamateeka obuzibu obuli eyo mu lubereberye kubanga we basibira abantu awo kati buwuliza obuzibu obuliyo kati baawula wakati wa Katonda nakolera wali Adamu teyawasa bamukolera bukolezi mubeezi si kuwasa eminjawulo weeri okumanya tekwali kuwasa bayibuli yennyini ekulaga nti yazaala abaana bameka babiri omu natta munne ono Kaini n'adduka gyagenza ali n'afunayo omukazi tubabuuza bannange mutubuulire mu bayibuli byomwetikka ono omukyala Kaini gwe yawasa yamujja wali yamuzaala owulidde kati ebiri eyo vulugu muki Katonda yali eno ng'atondanga naye wali abaliyo Kaini n'agenda n'awasa eyo nga ebya Katonda mbivuddemu kangenda empasa eyo owulidde kakati ebyeyo vulugu tetumukolaki kali mu kyamateeka 21:15 agamba atya agamba bw'ati layini ye 15 omusajja bw'abanga n'abakazi babiri Katonda agenza okwogera ku kyokuwasa agambye abakazi bameka babiri katugenda kumunenyezaawo ne Qur'ani kyegamba fankihu ma taaba lakum min an-nisaa netandika na bameka netandika na babiri kati ono aba ayogera lwa bukyali manye akabiina ako kakulima Evangelist Ministries Evangelist Ministries kulimba Evangelist Ministries lyerinnya lyako kugababeera okutendeka ne bakyusakyusa ne babize babalemesa okulaki okusiramuka owulidde kyekibasomesa ebyo so si lwakuba nti baagala nnyo Katonda si lwakuba nti baagala mazima bali mu kulimba Evangelist bali mu kutwistinga bigambo bya Katonda bye bazannyirako yalwona alsinatahum Soti Imran ayenza mu 8 kyebabeerako kutwistinga bigambo bya Katonda babalemesa okukola ki babajje ku kkubo lya Katonda naye nga ekibuuzo kyotangazizza tugenda okula Katonda nga tewali teeka teryandibadde ng'etteeka musajja tugenza okula Katonda nga atandika okwogera kuwasa atandikidde kumeka ku bakyala babiri twandagambye nti bakiri muki
kirimu kyamateeka mukka ne tuddene mu kuva kitabo kiri emabega essula 21 mu kuva olaba ebira bikwataganye era essula zikwataganye kati mu nnyiriri olw'ekkumi lugambe bwe ruti agamba obanga awasa omulala bw'owasa omulala olabye Katonda atandika okwogera ku ky'okuwasa era agambye nti bw'owasa omulala tobeerera kw'omu ngaba bw'obanga owasizzaayo omulala emmere ye ey'ononnamba emu n'engoye ze n'ebigambo bye eby'obugole tabikendeezangako kamakulu nti oteekeddwa okukiika embuga amaka gali galabirire negano galabirire ne Qur'ani kyegamba era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akitukubiriza okubeera nga wenkanyankanya gwe kasoogamba nti oyagala kusussa mu babiri qualification esooka kwekwenkanyankanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahida gwe sigala kamu era abantu ababeera kamu be batiitiizi gwoba omanyi oli mutiitiizi nga tosobola babeere eyo babeere ku kamu bubeera butiitiizi kate ate olaba bugingo akyatiiti omukyalo oyo abadde wambavu nnyo n'aleeta ebyawandiikibwa asomye 5:5 5:6 Qur'ani n'agamba nti embeerera ku nsi abakyala embeerera ab'oku nsi abakyala abo aba n'omusajja babawasizza bajja kumwongerako bajja be 7 kakati ekisooka ekyabajja be eri mu ggulu teri kuwasa ekisooka seeka bano abakazi babeera bakazi bajja na bajja ekigambo ekyo neewuunya amakulu gaakyo gavaawa oli abeera mujjawo abazze n'atakinga over responsibility one takings nemugabana obuvunanyizibwa obwo badde manyi nti babeera n'obujja bungi kuba kutekinga responsibility kati yagambye bano abakyala abaana abajja n'abajja Katonda tagenda kukomaawo agenda bongerako abalala 7 mu jjana kakati kisooka fe Allah subhanahu wa ta'ala njalo kukakasa yatukakasa nti abakyala ono mukyala ku bigambo byayogedde tunagenda nako ekyagambye nti bana abakyala abasiraamu tebayinaayo kiki tebayinaayo mugabo tebayinaayo jjana yakwesiima naye Allah tugamba mu Suratu Zukhruf ayi nkaga mu 8 pa kuyensanvu n'agamba atya ya ibadi nkaga mu 8 nkaga mu 3 nkaga mu 8 nkaga mu 3 nkaga mu 8 subhanallah yana mu 3 Suratu Az-Zukhruf Zukhruf yana mu 3 nkaga mu 8 kanjituukeko mu bwangu nnyo agamba atya nabo baddala abakyala tebagenda kwesiima yadde agamba wekitiibwa Allah Katonda alikowoola aba bamutyanga ku nsi nti abanga abaddu bange abawulize temulina kukyamma olwaleero era temuli mmwe bakunakuwala baani abo abo abakkiriza ebigambo byaffe ne babeera abasiraamu abeewaayo gye tuli muyingire ejjana ennyumba ey'emirembe mmwe ne bakyala bammwe nga mweyagala kati gw'ova eri n'oga nti ate balinayo kweyagala bagenda kubeerako ne bajja baabwe oba totolegedde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukyala avudde ku nsi kuno ne bbaawe nga mukkiriza bagenda kuyingira ejjana mu bagenda kubeera mu jjana mu ssanyu era ono omukyala ono ow'oku nsi ajja kuba temanyi mukyala wa mu jjana ajja kuba abakubisamu emirundi emiki n'emirundi nga teweetaaga wa mu jjana oyagala ono kwegamba ebitiibwa ebyabwe ne sitatasi yaabwe egenda kubeera waggulu nnyo kati gwoba tewategeera byoba oyogerako oba okusomako kwabikwate mugende mwogere kino nakino kijja kunyiiza baki kijja kunyiiza abasiraamu kwegamba baagala kunyiiza abakyala batamu obusiraamu lwaki kubanga abakyala b'omu bayibuli kyekitabo kyokka ekitalagangayo nti waliwo omukyala kagenda okufuna mu ggulu bano abakyala abalokoka abakuba mu ngalo abazina amazina tebayinaayo kantu konna olaba n'abamu Yesu agenda bagoberebwe ndugula akakadde kalamba jaira ne bano bakulimba evangelism atuweeyo olunyiriri
tuwaliyo omukyala gundi agenda okuyingira mu ggulu. Akakadde weekali ku mmeeza ng'oleeta omukyala omubwati ng'agenda kwesogga eggulu. Owulidde bayibuli bw'osoma mu kitabo kye bayita ekyokubikkulirwa si kye kyandibadde kisembayo. Kye kisemberayo ddala kiruŋŋamya ensonga ezisinga obungi. Mwezuli 14. Tandika ku lunyiriri olwokusatu. Olwokusatu lugamba bwe luti. Ne bayimba ng'oluyimba olujja mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne mu maaso g'ebiramu ebina n'abakadde. So tewali muntu n'omu eyayinza okuyiga oluyimba olwo wabula akasiriivu mu 14,400 abaagulibwa mu nsi. Abo be bateeyonoona eri abakazi. Kibakitegeeza ataawasa yagenda be bagenda okufuna bokka kiki kubanga tebamanyanga mukazi be bokka bagenda okufuna eggulu. Kibakitegeeza bano abayimba akasiriivu 14,400 abagenda okwesiima bo tebamanya ku mukazi tebamusemberera. Kibakitegeeza okusinziira ku bayibuli kye bayita eggulu lye bakubira engalo n'amazina ne overnight abalibeera musibe abalina abakazi. Kasika kakutanda n'owasa ebyeggulu maneyane gwe kasoogeza n'olaba ku sikaati ye kati kana akasiriivu k'abasajja kayinza oyingira eggulu ate abakazi ne baliyingira. Kyekibuuzo kakati ekyokubiri bano abakyala bayogeddeko ab'omu ggulu bo gye bali naye bano ab'oku nsi ebyayo bikoma luddawa bikoma ku nsi. Sooka onsomereko mu kitabo kya Zakaliya. Subhanallah. Zakaliya 9 layini ya 16 egamba bwete. Era Mukama Katonda waabwe alibakoowoola alibalokola ku lunaku luli. Kati sooka osibemu awo omuwala oyo agambye nti yamanya bino n'asalawo n'alokoka n'ajja eri Yesu. Bayibuli olunyiriri tusomye dusoose kumubikira nti okulokako kwakuki alibalokola ku lunaku luli kkirira ng'ekisibo ky'abantu be mpulira kubanga balibanga amayiba ag'engule kkirira agayimusibwa waggulu ku nsi ye kubanga obulungi bwe so nga bungi okuwooma kwe so nga kungi eŋŋano erinyiriza abavubuka n'omwenge omusu gulinyiriza abawala. nga bali luddawa mu ggulu. Bano abawala baliyo ekigenda okubanyiriza n'okubeera nga muweegoma mwenge bali mu ggulu. Bakolayo ki? Nsomera Lukka 18. Ate oli yali aga nti mu ggulu teriyo mwenge. Guugwo ate guyiriza nabaki bakyala balabike bulungi. Lwaki balabika bulungi? basobole okusikiriza omwami, basobole okusikiriza bano abaami abaliyo abateeyonoona ebibakazi kuno kunsi bano abasigiriza. Sega tusogera tusomeruka 18 tandika kunyirwa 27 agamba bw'ate abawulira naye n'agamba nti ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Petero n'amugamba nti laba ffe twaleka biki ebyo ebitayinzika okulokoka ono kweyerokola 25 kati ono abadaga nti yerokola tumusomeseza mu biri bye yalese nga tumulaga na bino bye yayingiramu kyeki nti kibibiina bya lwana kyewa NGO mwabitandikawo balina interest nda zitali za Katonda za Katonda muri kubyamu tandika kubanga kyekyangu engamiyo okuyingira mu nnyindo y'empiso mpulira okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nga bakuŋŋaanyiza bugagga abawulira ne bagamba nti kale ani ayinza okulokoka mpulira naye n'agamba ati ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Yeri Zakaliya nga Katonda agenda kulokola abantu ku lunaku luli gye biyinzikira kirira. N'agamba Petero nti laba ffe twaleka ebyaffe ne tukugoberera. N'agamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba eyemu oba omukazi
kadde mwako oba omukazi kadde mwako oba omukazi kadde mwako kusatu oba omukazi oba abooluganda oba abazadde oba abaana olw'obwakabaka bwa Katonda ataweebwa nate emirundi mingi mu biro bino ne mu biro ebigenda okujja obulamu obutaggwaawo bali luddawa bali eri gye bagenda bakuweera mu bulamu obutakola ki abagambye nti bino ebyokunsi babireke baleke abakazi tebeeyonoona Katonda agenda kubawa ate ffe ekitali mu Qur'ani ffe ekitali mu Qur'ani ffe Allah yatugamba inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abikara urban atraba li ashabil yamin amakulu abo abalikola emirimu emirungi mujjana walibeera Katonda bye yategeka abaayo naye bano abaava ku nsi nabo bagenda kubeera n'abaabo okusinziira ku nsengeka ya Bayibuli omuntu be n'ebyokunsi alina n'abaana alina okubaleka naye ffe hadithi y'ekiwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam eri mu Bukhari eraga nti n'omuzadde yalina abaana agenda kuyingira nabijjana seekava ku hadithi Allah yagamba mu suratu Tur aya ya 21 Allah naga nti walladhina amanu watabatuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum iyo haya nga Allah tukakasa tinaba abachi abantu tukose suratu Tur aya ya 21 abirimu agamba bwati enti naba abakiriza ezzadde lyabwe nibagoberera mu kukkiriza nabo abakiriza ezzadde lyabwe nibabagoberera mu kukkiriza tuli basisinkanya ezzadde lyabwe abo eyo mujjana ndowooza okirabye ate wano mu Bayibuli bali bikolera eri wano olina kubireka Bayibuli wano toyina bikwatako olina bireka ennyumba oleka omukazi abaana oli bikolera eri naye ffe Qur'ani byonna byokoledde wano ogenda nabyo ekyo kabonero akalaga nti bano bannaffe baboogera ku busiraamu Allah akakasiza Allah yatulaga ekituufu kyennyini nti ma lahum bihi min ilm they don't have any knowledge wala li abaihim kabe bazadde baabwe baga nti nze